Omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje gweraliikiriza ng'okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa ettendekero ekkulu ery'e Makerere, omuwendo gw'abantu abafiira mu bubenje tegumanyiddwa mu butongole. Okusinziira ku kunoonyereza kuno kulaze nti abantu bangi abafuna obukosefu olw'obubenje obuggwangawo ku nguudo za nnyaffe Uganda, wabula ekitongole kya poliisi awamu n'amalwaliro ne gatabawandiika. Era okunoonyereza kuno kulaze nga abasajja bwe basinga okufiira mu bubenje buno, ng'omu ku beetabye mu kunoonyereza bw'ayongera okunnyonnyola. Nti 3,000 3,000 abantu 3,000 poliisi yali egambye 3,500 be bafa ku nguudo, naye mu kunoonyereza ne tusanga nti actually bali ki 7,700 double number gye baali balopye, ekitegeeza nti waliwo abagenda ne bafa later, oba waliwo abagenda direct ku ddwaliro nga poliisi tennatuuka, waliwo abali mu mortuary, so kyetwazuula. Ate abasinga okufa ekirala bafiira mu Kampala. Mu ggwanga lyonna abasinga bafiira mu Kampala ne surrounding areas Wakiso, Entebbe, kye tuyita Kampala Metropolitan. Esther Bayigaziwa nga y'omu ku abo abeetabye mu kunoonyereza kuno era alaze biki ebyetaagibwa okukolebwa okulaba nga obubenje bukendeera ku nguudo za wano. One, kirungi nti ebitongole KCCA eri wano, ebitongole ebisinga birina okukwatagana wamu. Ministry of Works eri mu kukola ku surveillance system. Kati balina okutegeera ku nguudo wa abantu we bafiira, bwe baba badesigninga enguudo zino taking into consideration n'abatambuze buli omu bamuketaringire fo, kubanga ffenna ku nguudo we matter. Enguudo si za motoka zokka, naffe abatambula, ab'obugaali, aba motorcycle, kubanga abatambula jjukira be basinga okufa mu bubenje buno. Akulira ebyentambula mu poliisi Charles Sebambulide ayogedde naye ku bubenje obw'oku nguudo. On average oba mu batufiirwa abantu 3,500 buli mwaka, ate abo abafunye obulemu ne batafa balinga 1,000. Ne kwabo abafudde tubaako on average oba abaana 600 ku 3,000. Ku 3,000 ezo abantu abafudde abaana babaako on average 600. So tulina okulaba nti no tuyamba nnyo abaana baffe emiti emito oba abakulembeze ab'enkya okulaba nti no tubayamba okulaba nti tebafuna bubenje. Ono era alaze biki ebyandikoleddwa okulaba ng'obubenje nga buno bukendeezebwa. Road safety oba obuyigiriza abantu engeri y'okukozesa enguudo. Edda bwabeeranga ku bitabo ebyetwawandiikangamu mu masomero, exercise books. So singa ebitabo ebyo babiteekako, nsuubira kyandibadde kituyamba nnyo abaana abo okufuna exposure obutips bw'okukozesa oluguudo ng'obudde bukyali. Ekyokubiri, n'abaana baffe naddala abagendera ku pikipiki, abazadde njaba baffeeyo nnyo balaba abaana baabwe engeri ababodaboda gye babateekako gye babatwala, kubanga osanga nga pikipiki emu etaddeko obwana emabega ate obulala buli mu maaso. Kati obwana buno butuula mu maaso g'owa pikipiki ne waba tewabadde kabenje, ekyokusooka amaaso gaabwe enfuufu, amaaso ago gakyali mato, gafuna obuzibu, ate ne respiratory organism. Meya w'e Nakawa Ronald Balimwezo nga y'omu ku abo abafunye obubenje, ye ensonga azikwasaganyiza ku nguudo embi mu nnyaffe Uganda. Bwe tusinga okubeera nabwo obusinga okuvaako enguudo zaffe, accidents zaffe z'enguudo embi. Nandyagadde okusaba engineer what a good road is, tulyoke tutandikira awo, because all those that have spoken, I don't know whether they do define a road accident as that accident that has only happened on the pavement of a road. Buli ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'e11 Uganda yeeyunga ku nsi yonna ku lunaku olw'okwefumiitiriza ku bantu ababeera bakoseddwa obubenje bw'oku nguudo. Omwaka guno omulamwa gwe gutambuliddemu mwe muli okujjukira
okuwa obuwagizi awamu n'okukolerawo eri abantu bonna abafuna obubenje. Ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo n'enteekateeka ezitali zimu ez'okulaba nga obubenje bw'oku nguudo bukomekkerezebwa. Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety bavuddeyo n'enteekateeka ey'okulaba nga bakuba obubonero obulaga nti wasalirawo ku nguudo ezitali zimu si kye kyokka n'okussa mu nkola etteeka erikugira abantu okuvuga endiima, okunywa nga bavuga n'ebintu ebirala si kye kyokka wabula n'etteeka okulaba nga liteekebwa mu nkola eryo eriwaliriza abavuzi ba pikipiki okwambala helmet n'ensonga endala. Era batunuulidde nti obubenje we tunatukira mu mwaka ogwa 2030 nga bukendedde mu nnyaffe Uganda. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.